Akakiiko ka Parliament akavunaanyizibwa kusunsula abantu ababalondeddwa okuweereza mu ofiisi za gavumenti ez'enjawulo katandise eddimu lyako ery'okusunsula abantu abagenda okuweereza ku kakiiko k'ebyokulonda akajja. Bakomisona mukaaga be basunsuddwa akakiiko kano nga kati balindirira kulangirirwa mu butongole. Oluvannyuma lw'ekisanja ky'akakiiko k'ebyokulonda akaali kakulirwa Dr. Engineer Badru Kigundu okuggwako ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'11 omwaka guno, President Museveni mu bunnambiro yafulumya amannya ga bakamisona mukaaga abagenda okuweereza ku kakiiko k'ebyokulonda akajja nga bakulembeddwamu omulamuzi Simon Byabakama. Olubadde okumala okugasimbagana n'akakiiko ka Parliament, ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omujja omulamuzi Simon Byabakama ategeezezza nga bw'agenda okutandikira kulongoosa ekifaananyi ky'akakiiko k'ebyokulonda eri bannayuganda kw'ossa n'okubeera abeesimbu mu nkola y'emirimu gyabwe. Ekifaananyi kya Electoral Commission ekiriwo kati mu bantu si bonna ne abantu si kirungi, tekiweesa kitiibwa. Nolwekyo nze na commissioners abanaalondeddwa abapya kye tusooka okukola kwe kulaba nti tugezaako okuvunula ekifaananyi kya Electoral Commission ekyokulabirako ekyokutwala okutuusa ebyokukozesebwa mu kulonda nga obudde nga bugenze nga mu Kampala. Surely ndowooza ezo nsobi z'akakiiko kulongoosa oba okutereeza. Bannayuganda bangi naddala abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti si basanyufu n'akakiiko ka byakulonda akajja okusingira ddala ssentebe waako gwe bagamba nti ono kadda wa kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM, wabula bino omulamuzi Byabakama abiwakanyizza. Kyali kya kkooti okusalawo oba ekkiriza obujulizi bwe tuleese oba obugaana. Kati omusango gwa Besigye gwali gumu ku misango 10,000 gye nyali nkolako. Kitegeera nolwekyo kino ekyogamba nti lwokuba nti gwe wawoza omusango wa Besigye nolwekyo ojja kubeera nakyekubiira. Kakati emisango emirala gye nyawuzako lwaki temugamba nti lwokuba nti wawoza omusango gwa gundi nolwekyo ojja kuba no. I think that's not true. Ng'okusunsula kw'abakamisona kukyagenda mu maaso, baba bakaba oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament nga batuula ku kakiiko ke kamu akasunsula abo baba balondeddwa okuweereza mu ofiisi za gavumenti beebalamya emirimu egitandikiddwako akakiiko kano. Tetukkiriza nti ye Museveni mwenyini oli eyawa directive ng'agamba nti process ya Electoral Commission ekyagenda mu maaso okuyitiramu iPod. Enkiiko ze yagamba nti Lwakana Rugunda atuuze tukyazirinze. Kati tuyinza agenda mu meeting egamba nti mugende mu kofaminga manya nga tukyalinze meetings ze bagamba nti Lwakana Rugunda agenda kuyita. Ffe tukyakkiriza nti process ya iPod ekyagenda mu maaso. Yensonga lwaki tetugenzeeyo mu kakiiko nti tukireki tutekeko emikono gyaffe ku byakulonde akakiiko ka vetting ya Electoral Commission. Gye buvuddeko ebibiina by'ebyobufuzi ebyegattira mu mukago gwa iPod byawandikira Speaker wa Parliament Rebecca Litwara Kadaga n'omukulembeze w'eggwanga President Museveni okuyimiriza mbagirawo enteekateeka y'okusunsula abo bonna abali balondeddwa akakiiko k'ebyokulonda akajja. Bannabibiina basaba Parliament wasooke wabeerewo ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda ng'akakiiko akajja tekanayisibwa. Amateeka gano agasembye agatutwala mu kulonda twagatandika kugatesaako mu November 2015. Njagala kino kigende ku record mu State of Nation sitting zonna etaano zetwatuula tugende mu budget. Madamu Kadaga, Speaker of Parliament, yasabanga government ereete amendments z'amateeka gano nga bagaana. Naffe floor of Parliament twazisaba kubanga nali mu Parliament eyo. Ekyaddako baazeza mu November 2015 okukola kwa January. Eyo recommendation abantu baaguni bagiwa. Akakiiko ka Parliament akasunsula abo bonna ababalondeddwa okuweereza mu ofiisi za gavumenti katuulako abakiise 24 nga 5 ku bano baludda luvuganya gavumenti era nga ssentebe waako ye Speaker wa Parliament Rebecca Litwara Kadaga. Stephen Tugarugayo, KTV, Amalindirire.